Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye nga mpitibwa na mwami Mirembe n'amazigo gampatte jasi tunda green yeyo giveeko bannange amukyatukola wano bagambye twata green babano enja gambye there was just holding like green Bane bridal wange mumuje wanzi mama nzokate bebo musimbi ogutotomoka Sheriff omusimbi ogutotomoka nze mama kakubadde ndigabira abantu omusimbi ogutotomoka wana emabega mulinde ndabe sente Glen White emisinde gyakozesezza okujesi sansa atyana siyadde naye nemmwe okimanyi nti abantu esente kwembaweera engoye baziryamu buli lanchi omanyi nti abantu kati yiri gomesi ya 6 kitundu yino omanyi emitwalo 6 kitundu omuntu agulamu buguzi just sowani ya mmere kanveyo tonyumye buliniwo bamututte yoyo era waddewa mukwano Sharifa sibahamu ekitambaala kulemererwayo noona waliwo agambye ekiwano blue ya blue tumuwandiise haha naye Shifa toggwako fujjo kikigwe tukuwandiise bambi webale omukyalo yansupportinga hambu marula mpadde omukolo akolayo surprise every year gomesiyo yino royal blue Shifa tandika n'obagamba ku by'entunda nti mbadde mmanyi wali tukikole wali eri teziweze ziweze gomesi ziweze nange nazinye kati tuddeko ku tuddeko wali eri waze okumbuuzaako naziye bana nga nzija mukwano wadiri ate tondetera nawe kuzira mukwano tewali amukubye ejjako jasi mpa ensawo yange eri ŋŋende mpulira nkooye anti mulimu eddagala lyange lyabajjajja neddagala lyabajjajja tukusumulule kireke mbeere ne gomesi yange bayinza ogigula linda kaba badde bambukinga ku mikolo muluwa essanyu nga nakoze lingi Cakes by Hamlove awo penny nkuwadde ey'obwereere jangu ku dduuka enkya penny enkya jangu ku dduuka kyokka ng'engatto ewa hamu peya 15 11 mitwalo 15 original brand watching you from United States Hamlabayo watching you from United States of America nsaba kuba wagirako kano bayimbiddemu abawagizi baffe ebbanga ddene bagala obuwagizi nange nzate mbasasula abange kimbuze nange ne mbakagita ne tubayimbiramu gira tugire kati olunaku olwaleero nzayogera kati mwena abali emabega mutunula eri emabega temututunuulira jasi mutunule emabega mwena emabega nga tewali atunula n'omu wallahi tewaba atunula ani atunula no one temututunula temutunula temutunula
kati omanyi kye tugenda okukola omanyi kye tugenda okukola kakati mwenna mukyuke eno kakati bonna banondere jasi gwasooka olondera munondere hope nga topeya 2 munondere nga topeya 2 bamagomesi n'abantu bakulabe alwana kulini we bwasembayo olonda ani asooka okunondera alekansooke namwenonde amanyi boosi we akagereke ebino gwetofaayo era newe basi eyo bafuna sayizi jasi nondera nga topeyezo banange mujoyininge live temwina gye mulaga kifa tulage n'ebirala banange ngenda balaga jasi osose kunondera eno jasi asose kano kakalino kasufu kateeke wano ogimanyi niki hamwalese naike agambye ogimanyi naike yino hambyatunda bajja jibba omulala alonde endala tara didi Sharifa alonze ate jasi oyokubiri golondeerwa abalala batidde muli omuli mulonde kaluwa kali anze kanonde eyokubiri ebeera eno eyokubiri ebeera eyo yeyo kati kankole bwenti jasinga bolonzeze engatto kampakinga engatto za boosi tetujema ateri alonze neriwo endala mweragaki lisobanekanonga kalala kengenda okwambala nga ngenda ku airport ekikigwe laba asanyuka jasontamye asanyuka yebi jasontamye empe endala yino endala gyalonze yeno ye Kicks by Ham Love. Tofaayo gwe kyasayisi tofaayo abikolanga ate neighbor baneete muvaawo mujoyininge live ani ataddeko ate news mumalirizo teekako kakati ladies and gentlemen kakati yes nze ngaakulidde akanyomero kano njagala osooka bategeeza nti neeraba mpita Kicks by Ham Love tutunda sneakers ennungi emitwalo 15 abantu abali mu diaspora n'abali e Uganda babi mumpagireko musobola okugulira abantu bammwe ne tuba deliveringire engatto Madam White bangambye omwana wamututewa yamutute Singapore kati omwana oyo Singapore eyo kibadde kinyumakagato n'olugoye ate n'asanga wakagato beyanga 2 n'afitingamu n'alonda mukyayagala mbadde nsaba ompagire kati ekyo nammwe abaliko mwenna bambi mumpagireko obwakati omwana abagala obanyumisiza emikolo nakyo tusobola okikola kakati njagala otwala omukisa guno eno nga njogera oba ngatta eddoboozi lyange wamu n'erya director owa Hosh Fashions okusiima PA waffe Jazz nazirika nafa I'm going to support you, inshallah. Please support me. Banange Jazz afudde. Sabonze gwe mulaba bantaddemu transport ne banteekamu obudde bwange bwonna bwe maze wano babuguze ne baŋŋamba jangu olunaku lwe twagula engatta ezo nga 3 ate engato zino bazigula ku lwokuna oluwedde naye abadde bize ng'ali bize averi n'olwekyo bambi Jazz kati yimuka ofitinge mu ngatto tulabe oba zikutuuka abadde ali kunonderako geno bagamba nze surprise kati vaawo naawe yimuka kati yimuka ebyaddala Jazz yimuka
Just yimuka. I need you to deliver tuntu. Banange penny sasule ngato 15. Enchankera ntunga moze nkubuulira. Nobody posting aketano gwamanyi. Choka ekinsesaye. Wamubuuzizza weetuli nagamba tetuliwo tuli nangamba bali kumba osiba mukisa jombwa gwe. Kale imuka twambale mubudde. Yes, imuko yambale ngato. Imuka. Surprise Jasi wange kati imuko londe. Surprise Jasi. Imuko yambala to my personal assistant. I love you dear Jasi. Jasi, I love you so much. I love you so. I love you. Banage gwe ekinyomedde kukulimba akute bane. That is really anti just nyambala naye kwata naye yambala 37 bakuwadde fitting mu jangu kitoke twambale daba ata mte basana balaga kugulaba. Shoes is how much for kids? Ezabana za mitwalo mukaga kitundu. Just yambale ngati abantu abamu tebalagika laavu ekikigwe kale imuka soko abadde biza nondera kano ate nga wabulonza mmanyi era bwe mbadde njo zironda kakutuuse bitya maama weeyambalire my love ekikigwe kakunyigo bakakutu lengera akalinnya saba alonze n'agamba naiko ogimanyi mama Jimmy tagule ngati wanji mama wanji sweet ye mukwano Jase bane kasufu kakano tunula ku TikTok kako baketaddeko Jase bageno gula gomesi baneka kaliwa kakati sweet wange eyo giraba eno giraba bride first wear agisookamu miliyoni 2 okugigula miliyoni 4 kuli yambale mwe wanji yes eno zi bride Jenyam eriwa kaka eriwa okay bane musembeze je twambaza dole yangu wa Sharifa ero je twambaza dole mu material nga sintunge ya mitwalo 35 Sharifa yangu wa bweba ntunge ngewedde biki byonna ya 5 ne bweba material naye ngeriko ekitambala mapesa mudalizo nga tetukutungidde 35 Amina engalo Sharifa nayo bagitwala mu material kale sweet material era yeno but in material it's very nice it's very nice nja kweza ne ka video nga nange njambaddeko kalabe kale kubanjirina nange najambala yes it's very nice kale sweet kale sweet wange zonna kutandika ne sawa 3 ez'okumakya tomorrow ncha Sunday Monday my love mbadde nsaba ayinza okujja ku Monday kale sweet yo Monday kuva ku makya wendi from sawa 2 kale sweet bambi tweyanzizza love wange muwandike najja na 35 nga kuliko ekitambala mapesa mudalizo kale era yomu Miss White Jane White yes kale sweet ati Sharifa tekako balance ombanja ya 35 bane Jasi wange tambula ndabe gwe nalonda chukana ndabe abantu balaga kagato simanya oba kalaba balaba hamwe bale bambi designinga PA wange nange bunkubi
agenda tuzonna material naye nga ziriko ebigendako accessories nga kweziri bambi esokisi yo ogitwala bambi mwebale bambi muleetera the best thank you yes twakola surprise y'abaana gwe walinako engatto peya 2 era naweereza hamu emitwalo 3 jjo nkubuzaabuza amanyi obadde mulimba mugambye hamu ajja tukole content obadda bwe ndi mugamba era nva kukola content mbanyumiza kibanenge waliwo ekiriwo waliwo ddiiru waliwo akapya kati gwoseguka kimugamba ali awo alagawa mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo bannange bw'obanga walootako okubeera CEO nga walootako okubeera business owner nga walootako okwekozesa ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza ninza kukola ki yenasooka mbalage location bino byaba CEO oba abagala okubeera aba CEO oba abagala okubeera business owners oba ayagala okubaako waatudde nsooke muleke nfulume emmotoka toseguka tovaawo okay bannange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga this is Bulenga nga wakalutandika olw'Ebulenga olwa Mityana Road ng'olutandise abamanyi wano bw'ova wali mu Kitoogo bw'oba wakava mu Kitoogo wali eri nga wakava e Busega mu Ttaawo n'otandika olw'Ebulenga waliwo Shero kati bw'otunula eno this is Mityana Road bannange ekifo kiri busy bannange wali busy nga bwe nkulazaawo there is KFC waliwo Stanbic waliwo DFCU waliwo bingi nnyo kakati yes ekifo kirina parking ennungi wayonjo waliwo security waliwo buli kimu kati mujje mbatwale so guys abeetaaze bambi abeetaaze bokka just obusente butini nnyo nga you own a business of your own ate otuuka okola sedduuka lirina bakasitoma lina buli kimu naye omuntu abajja kwebuuza lwaki balivaamu the owner ayina ebifo ebirala bingi byamanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga n'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241 njiddamu 0752 560 241 erine ku WhatsApp eno nno mutebe ya CEO ogirabye wow zoom kati mulimu buno bu coffee set for your customers okitegeera ogenda sangamu ebitambaala ebimalayo then this is for your clients obutebe bwe batuulako so kati zino drawers zino mwogenda okupanga engoye zijjudde wali wonna ne wano waliwo drawers kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja gosobola okukyusa setup nga bw'olaba ko buli omu aba ne designer zino yes gomesi bagikwata side emu ene wane wali naye akwata ati eri ate naluli era nakigamba kati gwe kyuka oba bato bate awo bano tabate security cameras zizo oziconnectinga buconnectings on your phone oba noziconnectinga wali ku screen woolabira okitegedde ekintu ekyo eno naye ogisigaza ate eno neina ne radio eina bluetooth you connect your phone ng'okuba music fani mweziri fani 2 namba ozisigaza lighting kikyo okirabye ekyo so when you're standing here olengera ekkubo lino wali ku kkubo wennyini nnyini kugambye ekkubo lino liri bize era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal so mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirinovatinga bali kipaintinga yes kiri mu kudda bupya DFCU DTB ate wali waliwo ne Abusa yiri gibalaga ezo zonna bank wano wonna kitegeeza ATM zonna weeziri kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri biza abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala omuntu ayinza okujja olwa KFC
n'atwala olugoye. Omuntu ayinza okujja lwa Abusa n'ajja n'alaba by'otunda. Oli ayinza okuba nga azze kunywa mafuta n'atwala. Era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu. Banejja asonwanisa. Sijja kulwana. Lwaki onnwanisa? Naye neewuunyiza n'oyambala gomesi nga teriimu kikooyo oliko ebbina. Nze ntaddemu ebikooyi 2 biramba okufunako. Wamma guys, kuba ku namba ejolaba ku screen ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.